No byenjogera ze facts zogenda okufuna ziliko n'obukakafu oba oyagala oba toyagala oba okkiza oba toyagala lekayo batandika bwe bati bw'olima Nsambya akwale mu kkooti antwale mu kkooti am here you are here batandika bwe bati Lydia apeho mu Uganda alanga ebintu bye byatunda ebintu bya machines bichi ebyamasanyalaze kakati bamulaba Mirembe ala apeho mu Uganda mugamba muwala gwe nkwegombolanga otya okikolo otya jukere balanga bakutaka business bateka ya masimu gabo amufuna kusimama anja kuyigiriza bichi Mirembe atandika ogende walidi yamuyigirize bwalanga Mirembe atandika okubeera mukwano gwe Lydia yakula bulungi ayine bina Lydia apeho mu Uganda yakula yayawula yes abereko ku TikTok kakati Nsambya beba n'abasajja babeeranga Ensambya nga babagiraawo naye Ensambya etabajja yali mwana ng'omuvubuka atambulira ku motoka buloka ndeso mulimu mpaayo gundi ayagala ekitanda mutwale wano ekitanda kya gundi mukipange mukisibe nkuwe ye 15 nkuwe yo 3 ng'ali awo bwatyo era waliwo motoka bwe yatambulirangako twaliko emmotoka ennene 2 n'entono eziriko Nsambya furniture basajja babeeranga Ensambya kakati alaba Lydia ng'alanga nga omanyira ifu ya TikTok we bavuga speed agamba ye kino kiwale ky'amabina ngenda katwe nkikwane mubeereeko era yagira ku live naddala abaana baagala okuza pages zaabwe yagira ku live najja paka katwe ewa Lydia n'abagamba kiki no bakinampa mukiraba era bwe muddayo ku page ya Nsambya enkadde ku ebiri bagitwala naye era bagitwala kakati nagulawo akantu kalinga fani nakatwala kali kamitwala eji kati netambula nnyo live eyo atambula nnyo kakati naddayo era nekoro yaddayo asangawo Simon bawa Lydia nga Simon agamba iyo no muvubuka ayogera ngo obya kuteka mifaananyi byakwagaza kinange lero ngenda abeera mu kifaananyi saagala kamanyiro nga babeera mu basatu kati ng'alaba ndowooza omusajja kituufu omuwala abadde ki aliko kati ng'atandika teyaddamu mukwata video ng'amugamba ono mukwano gwaliwa njagala mpeeyo challenge kweno gye wampadde yatambudde nnyo ng'amugamba mukwano gwange akolera Namulanda ani abuuza Nsambya abuuza Mirembe abuuza Lydia mukwano gwa Mirembe Lydia mukwano gwa Mirembe kati Mirembe yabuuza Lydia no ani njagala ontegeera onaze ku apeho mu Lydia amukutte video etambudde eyasoose yakafaani akomyewo omwami akayingiramu akomawo jukira Lydia yayigiriza Mirembe okulanga era bamukwano tema akomawo amugamba ono mukwano gwo Mirembe aliwa ampeyo challenge mpulira ng'amugamba mukwano gwange akolera Ntebewa bayita gugundi kati nga amugamba ntuuseyo ntya ng'amugamba simanyi nojja mukubirako ng'amusaba namba teyagimuwa kati Lydia owapa apeho tamanyi bano bakwatagana batya wabula ono olw'olukujjukujjule ng'omuntu alina kyabala yanoonyereza Mirembe n'agendayo wali ku dduuka lya Mirembe akugamba mu dduuka mwe yali asula mwabeera ne baganda be gwe mulimu gwe waakolera waabeera ne baganda be ne mama we wajja wabeera kati ono bwe yagendayo nalaba n'agamba Mirembe njagalawo challenge Mirembe n'amubuuza okola mulimu ki n'amugamba nti nkola mu furniture n'amugamba sijja kukuwa challenge naye bwe nnaba nkugulako ebintu kuba njagalayo ekitanda kwe nnangira ebintu byange nga njaze bed cover zange na biki kwe mbirangira kyonoso kinkolera nti ye nanga olwono olwokireese lwenja okukola ki okuwa challenge Mirembe yali atunga katenize kati omuvuga yamukwata ka video nga Mirembe tamanyi n'akakwata n'akatereka yakapostinga yamwekanga namu abakyo ndikodinga yakapostinga nanga nze tompostinga yali apostinga kati n'abeera naddayo bwe yaddayo ku kamotoka akaliko Nsambya furniture Mirembe agamba yamugamba balina gye bali bava okutwala ekitanda ne bakyamaawo wa Mirembe kakati n'amugamba era challenge nakusaba ogimime n'agamba akakati mbalire ekitanda kyenjagala n'ebintu byenjagalako ebintu bya sente njagala mu $12,000 namugamba ebintu byagala nga babbe ekitanda nkuwe kiwe namugamba asaagala kumpa
njagala bintu byenneegulidde mbirangireko kuba njagala ebintu birungi Mirembe n'abala miliyoni 12 n'azimuwa namwe agenda omukolera ekitanda ekirungi bwekitunga era yatimugamba mu design Mirembe gy'ayagala omulenzi bwe yagenda okukola ekitanda buli lunaku yajjanga ewa Mirembe buli lunaku bwe yatandika munnanguna Mirembe amukanda ekitanda kye kiriwa ng'ajja n'asiibawo ne buziba namwe naye gwe okola ddi ekitala kye nakutuma kiriwa nkibajja bakireeta biki kijja kaakati namwe naye gwe okola ddi namwe tukola tubeerayo eyo buli omu akola kiki abaana bakola kaakati nange era nga bweyogedde nti nina abaana bakola bwe baatuuka mu kwota ekitanda omuvuka ayitanga ekintu kimu omusumaali gumu ekitwa kimu ekitanda kyenyini kibakyetera emyezi nga5 bakireeta mu bibajjo aleeta akantu akamirembe n'amutabukira n'amugana nakuwa sente zange ebintu byenakutuma biriwo n'ayitako omusumaali n'aleeta ekitwe n'aleeta olubaawo obwo bwe butyo omwana nemumutabukako naga which kind of muntu ki bwe yamutabukira n'ajja n'aleeta ekyana ekigwayo akyetako oba omutuka naye nga lwakayita tavaawo ye bwajja abaatu anyuse bafumba n'alya ne babeerawo mama Mirembe n'atandika okujjawo n'amusangangawo nga mu kumusangawo abasangawo banyumya oli yefudde nga amanyi nnyo Mirembe yefudde w'empisa afukamira yadduka okweta soda yaterako mama caayi yasimula ku ngato za maama bw'ato yefulamba ku Mirembe wuzi ki gy'oyagala kala ki webiti mama n'abagamba ono munnammwe yavudde wa mukolere wamu nga mulungi biki nga omanya abazadde alaba mwana mukaka mu muntu mulamu ne baganda ba Mirembe nga babeerawo kaakati Mirembe atuuka mugamba siba ekitanda kyange tamunyegangayo kagambo wadde nti n'ekitanda yakisibira omwezi mulamba mpola n'amugamba gwatasiba kitanda kyange kimala ofaaki era kiki ekituufu ng'asiba leero n'atekamu omusumaali gw'omuntu kisoboka n'osiba ekitanda mulamba era Mirembe agamba ebyo byonna abijjukira process omuvuka gye yamuvugamu yagenda ekigendererwa yes n'agamba ddala yali mission process by process omanyi tulina problem ku social media okwo abawala baba betinga nakyo badde okimanyi oli n'agamba ndi nsiba okwebaka ne gundi okimanyi ekyo bamuke kati nebyokwebiri bangamba ne apple bamubetinga bubetinzi saamu ne apple ababetinga okumukwana obamwebakako naye kati ono ye tekyali ekyo ekigendererwa kye yalina mission yendoza nga ayagala abawala abo bakozeekozeemu akati ekyali ayagala okuzza page yali aganya TikTok ama TikTok eyo erina problem ekwetera amaalo n'okyamuka ebakozesa ensobi nyingi kakati mu byonna omuwala bamusibira ekitanda kiggwa bwe basiba ekitanda kiggwa bakola challenge we bagikola omulenzi agipostinga era emukubira nnyo bwemukubira waliwo omuntu yakomentinga oba ali gospel guru oba yali ani nti nice couple biki bikimwesaana blabla omulenzi agenda jayo comment eyo agiteekamu ka vidiyo keyamukwata before aliko yamugamba lwaki ondikodinga ng'akateekamu ng'atuuza mu limba lwalaavu social media ngekwata njukira Mirembe bamumanyi w'amaanyi social media we yayabikira bannange beyagala bannange njukira balabyeko n'eri challenge yaki ekitanda ate abali ku kitanda nekano bano waliwo ekisamusinga ati abantu nga batandika nga lukula bapika kapu Mirembe agamba alina boyfriend we bwene n'amublokinga yali amukwana omukwana nga baludde boogera n'amublokinga Mirembe n'amublokinga n'abireka n'abuuza muvubuka ekigendwa kye nga takirina ono kati agamba afuna obuzibu nti ekitanda kyatunda nnyo abantu balaba ekitanda ekyo kyatunda nnyo ng'olunaku afuna emirimu egituuka mu 5 gya kitanda ekyo kya white kati ye amanyi ono yabikola era oda bwazifuna bwaziwa ono leeta ekitanda kyabeene kitwale wano nga lwagala ekitanda avuga najje wano jjukira si yakola ebitanda wali yabikola tabajjanga nakuwadde okukwata omusuku yali buloka kati Mirembe agamba nti awo wonna ebyo byebyamuyinula Mirembe n'agamba omusajja ono ali mu akantu byemu bye yalabanga ono mwensa kyava wali bali wafunda baganda bakola sente zijja kumbe sente zajjanga naye ng'azitwala bali ababajja era Mirembe agamba abantu ababajja abali eyo munda si bagagga nnyo abo tebalabika nakulabika ababakolera ddala abo gye bali
bo be bakola ebintu kakati kati laavu ejjirawo eddala entuufu kano sula katwale kati noonya musiraamu sikamuka eno katono musiraamu sikamu akatebe noonya laavu wejjira ddala entuufu laavu wejjira entuufu mirembe tatulimba ndaba yagwa mu laavu wa waagwira mu laavu era yagigwamu ateyeegamba kakati laavu wejjira omuvubuka afuna oda nyingi bamutuma ebitanda ebyo atambulira ku motoka bayita nsambya buli emponda tazo ziri ssatu kakati amugamba omuvubuka amugamba babagala covid yali wa covid awo birisi tuyingire biri bate tunamuyingira ani manyize covid 12 wafe 12 twamuyina 2 mu gumu awo kakati mpata mmembe omuvuka afuna orders nyingi olusi kati weyafunyamu obuzibu omuvuka orders ezimu nga tazituusa ate mirembe yakutte business baba niko yakutte order okusaba mirembe ki order ezo muwala agamba ntwala nno gy'obagira order z'abendi abantu bazinsaba bikiri kyokolera ludda wantwalayo omwezi katana gy'abagira amugamba order z'abendi abantu nakuwasane z'abendi ntwala ku fundiyo nga mutwala bwe yamutwalawo ku nsambya nga babuuza Ivan nga bamugamba wano takolerangawo tetumumanyi mulabe bulooka ajjawo nga alinawo kyayagalawo nakiwala kuwasolera ng'agera naawo okubiri ng'era amuteeka ku presa ntwala gy'okolera ng'amutwalawo okubiri era ng'amunagire bwetuukawo nga yadda mulwali ng'amanyinya abantu ng'amugamba ono takolera wano ajjawo buzimu muvuka munaffe ajjawo buzimu muntu waffe ayitirawo buyiti jjukira waliwo n'abavubuka abavaayo ne bayombako awo ku social media era emabega nga bayogera ebintu ebyo naye ngaffe tusaidira nsambya netudifendinga nsambya naye abasajja bajja ne babyogera ebintu ebyo kakati mirembe atuuka amugamba oda zisussa obungi amugamba kati lwaki nga mirembe ng'akitegeera mu bwongo omuvuka yamulimba talina waakolera accordingly bwe yanoonyereza kati wamala okuzuula ekyo ng'amugamba ntwala woosula omuvubuka gwosula wajja wano walemerawo nakutuma engoye zo ggire ddala wano tewaleeta alugoye nga mirembe omuvubuka amutwala wansi ngaenyumba basulamu abavubuka basatu eyingiramu wadde pikipiki basula na wansi awo kalimba bakatakaawo kattaka mirembe naye yakikyusizza nnyo nagigenzeeko nga kattaka buno obuyumba obwegundi bwe butyo bwawo omugundi olaba eno babuletanga batya musolini olaba ng'oyise eno nga ku lwerwe oba kunyonyola entya ewa ene mundeba ku lwerwe eno sayiri z'ensaba eno ng'ekatwa eno eno emabega eno ndaba katwa kinyolo oba go bayita katwani olaba olaba ng'olengera wano gundi molo bagitaneyo Hollywood naye eri wansi olaba nga wolaba Arena Mall ndabawo saza amaaso eno nsambya saza amaaso kwa Arena Mall opposite osale bwoti saza amaaso bayita batye eyo katwe ekyo waliwo nke otegedde eri lwerwe eyo gyebalonda n'ebicupa ndabawo bulungi nga lero eringa eyakola omwala wansi nga muli waggulu kati eyo wali nnyumba ye ntegedde nayitayo eyo manyiyo kakati wewaayo akaluma n'agamba nama wakati kwata ddala ebintu obeere naffe omulezi jjukira lyajja dda alemeddewo wamulese bene bye wamutiisa nnyo naga wano okirawo kati wemuggiiramu ayinza okuba yali lubuto olwedde mirembe nno nze gwendabyawo nti alina lubuto era awo nga tebeekwanangako nga tebennaba kwekwana wadonga airabi alina bulaza alina system kakati ekyavaamu mirembe nga mugamba naye kati bano wetukolera nkolewo ne baganda bange ne mama nga abeerawo naawe okiraba noonya wakashopu kubanga wanimba toyina
ogenda nga nsambya mugamba tubeere n'entebe tunoonye n'endala tugaziye namugamba ate weyita nsambya kyamakulu nnyo okubanga onoonyereza mu saidi zaawa nsambya ng'oli nsambya namugamba nandi kati abo batugoba nabo biki biki namugamba ye kati engeri gye babagobawo bw'obona ofuna ekifo ekikyo nga tolimu ebyo tukisasule namugamba nti ebifo bya bbeeyi nze mbitya sina kifo gye nsobola kusasula olwakkiriza amazima atandise okugoogera yes mirembe namugamba yitusooke nja kusasula ekifo tujja sasula ffenna ambuza kakawunti olinako sente meka kakati amugamba kati ng'amugamba naye maama we abeerawa ani abuuza mirembe amugamba totandisa wano naffe tutwali wa maama we babe ne baganda taata waaliwa naye batata bireketo byogerako ye taliyo maama wange abeera Kisoga nga ntwala ntale wa maama we ng'amutwala bw'amutwala maama we yalina ennyumba ng'erimu omutyoga mudinewazi nyumba ya muti gumu kasisira naye nga yamuli ng'egenda mukuba yakaddaka mubwe kati mirembe yatya nnyo nnyo namuganga tetunakola kintu kyonna kufuna dduuka sooka mmenyako akayumba kamama mumuzimbirewo ennyumba oba ennyumba egenda ate obe n'ebizimbe nga mirembe agenda ku akawunti ye ng'ajjako miliyoni 3 nga yamwagala nnyo mirembe ndowooza muntu era nga tebanneekwana nga ye mirembe alina kyannimbamu awo omuntu amulaba ati kati mirembe yali alowooza nti ono muvubuka engeri gyakoze ebitanda gye bakoze orders ayina sente era yajja emitwalo miliyoni 3 ng'ayagala nayongereko 3 bakole ki bazimire mukadde webale nnyo ng'amanyi mugagga munne ate muvubuka muto bakola baluganda kakati batandika okuzimba ennyumba nga talina wadde 10 kyaleetayo amugamba kati ennyumba biki biki nono amugamba kati gomalirizawo tujja gatawaliwebale nnyo kulwokusatungire kati abaweere eddala era bwe bitu paka ekigwayo kati ngaomuwala paka lwamala ennyumba abayaaya abo mbamanyi gyebali webale nnyo kakati mine bamugamba kati ennyumba maama wo nga bagimaze kati noonya dduuka tukole ofokasinge ojja ne kumpa ku sente zange zize nnyongeddeko wali watwalitukesezotandikira kwasa tuganga nga mirembe omuvubuka amugamba ekikola ng'ateekako babulooka omuwala babulooka bateekako nga balaba ennyumba za bbeeyi omuvubuka yali yeemanyi talina dde 10 nga balaba ennyumba za bbeeyi bifo bya bbeeyi nga bya bbeeyi omwana ng'amugamba nedda ng'ono yalowooza mu bufo bwa mitwalo 10-20 ng'omwana amugamba tebujja kukola ebitanda bya bbeeyi tebijja kujjayo vali ya kintu kyetwagala tunoonye ekifo kati bulooka atwala mirembe ku dduuka eryo eryensambya basubmitinga bafaza bagala furniture kakati mirembe yali agenda China nga babagamba father asalawo taliiwo wane Central Bank eyagalawo naye muteekeeyo sente oba zibayita bati ezo omutaatwale bajja badja sente nga babasaba miliyoni 6 mwezi balina lwe bakiyita mu lulimi lw'ababya kati nga mirembe agamba nsambya goodwill oba biki ng'amugamba kati gwe ku akawunti olinako sente nga kuliko sente kakati ng'amugamba kati batusaba miliyoni 6 muneka tuziteekeyo ng'amuvuka amugamba akati akawunti mirembe nga kyeyakola ng'akwata sente miliyoni 65 nga yaziwaayo ng'aziteeka ku akawunti ya nsambya bw'aziteekako nsambya agenda okuzijjayo bazikwatirako mirembe alinnye zajjeko zitya nyingi bweziti akawunti tegenda nga miliyoni 10 era ebbaluwa njina wano ngenda kugikulaga ng'awandiika nti nze Ivan Ssebujja sente zavudde mu mirembe Nagawa Irene zerandisimente omwana ye Nagawa mbiina wano Nagawa Irene mirembe zakusaswala enti bweziti ne bweziti ng'awandiikira banka nga mirembe akubirira maneja wa banka lwamumanyi bulungi bakwatagana biki ng'ensonga nga bazigonjoola nga sente azijjayo omuvubuka bwe yakwata sente mu ngalo kasita yazifuna n'azijjayo 65 mirembe yali ali bweri alaga olunaku lwadda omuvubuka agende wa Happy Home juga tebaddangamu kwogera nga manjagala surprise nga mukwano gwange mukwano gwange nabyankodde bingi byetuyiseemu njagalamu wa surprise mami Happy Home nga bakwatagana mulenzi nga bagula ngoye n'olugoye lwali tetuuka bulungi mirembe balusibya kaleega nga bategeka polopozo ey'ebbeeyi mpulira ey'ebbeeyi mirembe agamba yatuuka ku polopozo nafeitinga
n'akankana n'ajjamu engatto kuba yamanya ye omutima gwamukubira eki kyonajjeewa ssente zikoze badde yasanyuka ssanyu eryamutta yali amaze okutegeera omuvubu kati Mirembe waliwo wesijjukira bulungi bwe baŋŋambe we yamuwera miliyoni 25 kwe kumutegeera nti omulenzi talina wadde ekikumi owona wane mu kuzimba ennyumba we yamulimbiralimbira n'agattono talinda naye alina gundi ereeta eyinza okufuna ssente natandika omulaba bwe yalaba proposal bwati n'agamba nfudde kaakati era Mirembe agamba bamugamba surprise ya birthday bamukutte mu proposal ya bbeeyi nga yagamba yatuuka nga bannamawulire balaba tabalabangako ne kamera ezimutunuddemu n'amanya omulenzi asooka kusasula bannamawulire n'asasula ba YouTuber ba TikTok ate n'abagamba tewaba positi nga nze nsooka positi mukola mbatadde nze mbasasula tewaba positi nga ekintu n'ekimu nze ntesooka oteeka ku peji yange naye kyayagala ensi yonna ekola eki era bwe yakwata Mirembe bw'ati n'akwata empeta kati Mirembe lwaki yakkiriza agamba yatya media yalaba social media n'awunga ne mu buliri n'alaba amawulire n'awunga nti leka kunyumiza kansirike era agamba bwe baava wate ne bamugamba tulina ne proposal ya birthday twakuleetedde surprise okyali kubiri era bamutwale na mu bigere teyasaala na keeki n'abagamba munda gwe ndumu gye mwangamba gye mwategedde n'agenda mulungu agamba yalwalira waawo bw'amala okulwala akukuta akubira manaja wa banka agamba amuweza akawunti ankebera ku akawunti keberera ku akawunti amuweza akawunti abakebera akawunti nga teriiko wadde ekikumi ali mu sente zaalya yasirika sente baziproposingamu ye yasirika teyamunyega nti akitegedde teyamugamba kigambo na kimu teyamulaganako nti akitegedde naye yalwala n'atwala omwezi yamaziga okuva ku lunaku olusooka yalwala n'atwala omwezi mulamba nga mulwadde mu kulwala omulenzi taddamu kuva waali ng'agamba nti amujjanjaba mu prosesi y'okumujjanjaba awo wamwebakirako amuwadde keya tofaayo byawedde dda ensi yonna etegedde kati ate nkwagala yaddala sente nazikozesezza Mirembe ng'asiriira mu kusiriira prosesi eyo yonna alwadde omwezi mulamba agenda awona peyini ate amuyingiza amulaavu mu kumuyingiza amulaavu ng'omuwala amugamba sobola kubeera wano naawe ng'onnebakako nga waliwo baganda bange mama wange ajjawo omwana akkiriza proposal laavu nejja nga omuwala teyalina kyakuddako kwasooka nava ku social media ewikiseezi nga tali ku TikTok wadde ku social media kwonna nga n'okulaga abagamba atya ayogere ki naye abasajja tukola ebikolobero kaakati omuwala no bino ebintu abiŋŋamba wadago mukakafu kyayogera kyakuba ku meezi kyayogera kyakuba ku meezi tolowooza nti omuwala musiru nga mugezi omuwala muzibu ne yonna mutire n'omutya temunywe kubawala wamutegedde nnyo ate era mutya tutandika okweraliikirira abawala omuwala amagezi galina ne gakozesa akati amuga atonye ennyumba kati amugamba olina miliyoni 65 zenakuba ku akawunti ate nawe gwalinako 25 ezo ze tuba tunoonyamu ennyumba zitamugamba nti teziriiko akyamulaga nti yazirina yes ate omuwala ye yategedde teziriiko bateekako babuloka banoonya ennyumba nga bafuna ennyumba awo mu kizungu ennyumba webagifuna wabafuna obuyimbayumba omulenzi yamutwalira obuyimbayumba bungi ngaomuwala mugamba wano sisobola kubeerawo oyo si yenze njagala ennyumba gye ŋŋenda n'okulangiramu bizinensi zange nzikolemu ekisenge kyenjalamu obuliri endaga bedikaba zange na biki abantu nga babiraba ekyo kyayita ekisenge kya pinki eyo doleeye kaakati omwana nga buyimba bamutwalira bonna abuganda ng'ateekako babuloka nga bamufuna ennyumba mu kizungu ennyumba eyo yali ku all plate nyini yo ali bweru ng'abagamba mundage nyiniyo abamu enamba ya nyiniyo nyini nyumba nga atalina sente zo zimala nyumba naye nga Mirembe asimye asobola obeerawo n'akolerawo kina erina mu kikoma yokka nga Mirembe bamubalira miliyoni 15 ezimala ennyumba yo n'okukola ebyo byayagala okuteekamu ebigifusamu biki bayagala bintu biki smart ng'agamba omulenzi kati leeta sente ku akawunti tolina nangende tukole ennyumba omulenzi alinako wadde 10 ayirini ng'ajja ku akawunti emiliyoni 10 yali mugagga ebiseera ebyo byonna yali mugagga bwatyo andaga n'okundaga sente nga bwe yazijjako naziwalandira amaze ebbanga ne sente mali me baagaggawalidde mu bino biseera omulenzi yamutajja ekinga
Ngaini yali asonda ssente okuva obulamu bwe bonna okuva mukola. Ngayagala kuzimbira mama we ennyumba era ng'agamba ffe waffe tuli banaku nnyo. Nga kyalwana kiri kimu kuzimbira mama we ennyumba. Kati ngayingira mu bulamu bwe n'adisorganizinga bonna bonna okuzimba ennyumba. Era n'ebbanga lyawaddeyo okuzimba ennyumba lyamulema ennyumba yakagimala era yangamba ennyumba yali wa mama we mwaka guwedde. Omwaka guno tiyakagimuwa. Ekyali ekiroto kyedda omulenzi bwe yajja era okukola okwo konna nga taguze wadde emmotoka tagula ki yalina ekyo tekizimbira ki famire y'ennyumba mpulira kubanga bakula banaku kaakati bwe bakola ennyumba bagiyingira babiri bafuna n'omukozi abayambako bakolamu ekyo ekisenge kya pinki kyalangiramu bakolako ekyabwe ekyabagenyi n'ekyomukozi bagiyingira kasita bayingira baba bakagiyingira father n'abakubira n'abagamba betini ya muyiseemu mwete sente yes ensambya nga wayiseemu olwo ate ennyumba nga basasula advance basasula sente oba zikwata kifo oba zaki ezo sente basasula ku mayumba oba zaali zakukwata kifo bakuki ebyo omwaliro gwa wansi kati nga babakubira nga babagamba kati baali babammye nga baana bato mirembe alukata tatawe balina ekkoolo balina ki bayita mu bakatuliki balina ekintu kyabwe kyabakatuliki biki ebyo ebigogo ebyo bemanyi we bayita mwe bayitira tatawe mwe yayita ne mama we okufuna ekyo ekifo kubanga bo baali babatya nti baana bato ate nga bamwe baagala tundiramu furniture taata akiyingiramu era tatawe gwe baawa ekifo kakati nga babawa kifo n'emirembe yamaana akwataka ne bafaaza era nakata ayogera nejjo yabadde ayogera ne faaza kuba yasasula ebbanga ddene ate ayagala kita kakati obabayita ng'agamba omulenzi batukkiriza kati tukoze tutya okusasula ekifo ng'omulenzi akawunti ye terikuwadde 10 mmeka akawunti ya Irene ekulaga bulungi evaako miliyoni zaali mmeka 2 zaali 100 ezigenda ku akawunti ya rent eyafaaza era ekulaga bulungi n'amanya weeguli omuwala mutya amanyi sente maama anti munaku zaasala busazi okuva ku akawunti ye paka ku yabafaana mpuwulira nga babawa kifo transfer weebale nnyo babawa ekifo bayingira ekifo agamba omulenzi kola kati tandika okukola leeta fanica gw'obadde olina gw'oŋŋamba teekamu nange ndete beddingi zange nziteekemu ne katema omulenzi nga talina wadde kasituulu mirembe ng'awunga wadde kasituulu mirembe ng'agamba ensi ngenda gigamba kyekifo nsasudde sente nnyingi tulina okukola mirembe ng'agenda ku akawunti ye nga ajjako miliyoni 2 mwaga n'emirembe y'esente yali asijja wange nnyingi abadde alina akawumbi 2 ng'ajjako miliyoni 2 mwaga ng'abiteeka mu muvubuka mu fanica nga bayiwawo fanica ng'amuvubuka amugamba amazima nze sibajja fanica tumujja mu bantu eyo ababajja abalina gundi ennungi zetugula design ennungi ng'amugamba ntwalayo nkugulira fanica mu kusubulira okole ng'ompa ssente zange zesaagala bitunuulya njaga kufunya beddingi zange ng'akwata miliyoni 2 mwaga nga bagenda nga basoba fanica ng'amuteekamu bamuteekamu nga kati kola naye njagala ompe ngayo sente sobola okuzaawo ku sente kubanga zibadde zakuzimba mama wange ennyumba omulenzi bwe yakolanga buli lunaku mbu baakola Irene agamba bakola sente batalabanga nako mu lunaku baakolanga sente ng'omuvubuka zaakola oluzikola nga ajja buzinabuza waliwo mmeka muzimpe n'afuluma waliwo mmeka era kyeyasooka okukola kagenda mu kalungi n'ajjayo emmotoka omuvubuka ennaku yamulumu bwe yawozaawo miliyoni oba zaali 2 mu mmeka n'agenda mu kalungi n'ajjayo emmotoka kalungi motors kalungi moto engeri batamusinikirako manyi mmotoka gibawo omwezi gumu najja n'agibanja yagisika mirembe n'ati okuswala babaseeka emmotoka mirembe ng'atuga mu nsawo ye ng'atuyalinga mmotoka nowe ng'agikiyalinga nga kalungi agirekera omulenzi ng'amugamba naye bannange ekyakugisizayo emmotoka n'otaŋŋamba kakati mirembe waggweramu amaanyi obwo ommotoka bwansambya bujja akamu kajja nga bakaggyeko ebigambo ng'omulenzi amugamba lwaki mu emmotoka muggyeko ebigambo emmotoka muggyeko ebigambo ate nga tugikozesa ng'omulenzi amugamba boosi yagitunze nga boosi yagitunze nga baba wange yatunze mu mmotoka nga taŋŋambye jjukira mirembe era asigadde agumidde ku mmotoka obusatu mu byonna byonna byazaalaba akyagumidde ku mmotoka obusatu baba wange atwate emmotoka nga taŋŋambye ng'amugamba bawo ng'agendayo ng'amubuuza ng'amugamba bebi emmotoka wagitunze nga toŋŋambye ate emmotoka tubaali tugikozesa
ngomulenzi amugamba oyo si ye boss oyo buloka abadde ajja ku motoka zaffe ng'atambulako nga leesa emirimu bosi waffe simanyi mwami ani simanyi ani yatunze motoka era bagitu olwo aliwo na bosi aliwa buloka omulenzi ali avuga akamotoka akaliko nsambya furniture mpulira ajja mirembe amubuuza emmotoka lwaki wagijjeko ebigambo omusajja omuganga amugamba bosi yagitunze nate kyali mikono gya bosi omwami wange otunda ote emmotoka nga tongame ng'asirika yamanyi nanyini mmotoka yensambya baawe kakati nekyesikugambye bafaala bamala obbayita kyenkuzaako emabega bafaala bamala obbakonfa migrant no babawadde mirembe agamba ono omusambya Ivan ntieta company tugiwandiise tugiteekeyo mubafaatha yes ng'agirina nga tagenda national ID yes omunazalesi mirembe yamukolera national ID namusala n'emyaka nina obufaananyi bwansambya nga buliko nedeti buli bwa black and white bwebatukubanga nga buliko ennaku z'omwezi ngenda kukuwa yes mirembe ayita abantu abamukolera national ID mangu awo mirembe yennyini y'omu eyakozesa nsambya furniture n'agiregisteringa agisubmitting mubafaatha naye mirembe ebbanga eryo yalwakitafuna boyfriend ategere mirembe yakulira mu bakatuliki nnyo bakula bannaku nnyo nga basaba bakula bano abaana batatambula mirembe abadde ava ku dduka ng'agenda waka abantu abategere tagenda nga kona mu ndongo tanywa mwenge takola ki omulenzi watandika okukwata senayiga omwenge gwotalabangako omulenzi anywa n'akuba n'asamba n'okusamba kati nkunyumiza bafaatha babasaba nga mirembe aligestalinga ekigambo nsambya furniture nsambya mirembe ng'amukolera n'ennanga n'ensano ayidi nga babiteeka babisabumenti nga bafaatha n'emirembe beddings nga babaapuruvi nga babawajjukira basabye ekifo kya furniture awo mbadde nkuzaako buza mabega kakati akamotoka olukatunda mirembe nga kimunyogoza akimuluma teyayomba teyanyega natandika okunoonya buli omumotoka obulala agenda obunonya nga mugagga waali nnyiniwo n'akamotoka akokubiri yakatunda asigaza n'amugamba olutabangako na mmotoka wadde omupiira emmotoka zange n'amulaga buli kimu nawe emmotoka ntunda zange wano baatukolera tugenda kuvaawo babakoleranga wali eri wansi kakati mirembe ng'awungamu katono bw'amala okuwungamu buli kimu akiguddemu buli kimu akiyingidde sente zazitaddemu yamala dde okugwa mu kitimba kya laavu ng'agamba nsambye tukola engeri gye tukola njagala buli lunaku onkole ompenga sente miliyoni nsobole okuza sente ku akawunti ng'atandisewo okweraga omuvubuka yamuwaayo sente wiiki eno n'ennaku nanya ng'awaayo 5 4 nimbe n'agamba namutegeera katanawo agamba bantu kanye wagamba family balina kwanyingira alwana n'omulenzi ng'ategeera ng'aganya okutegeera kyeyakola mirembe ng'omulenzi byatunda tazaawo entebe etundibwa tazaawo jjukira agenda mukalungi ajjayo emmotoka nga byatunda anywa bunywa abaala bubaaza abo afunye emmotoka ateka amafuta n'avuga okuba n'azibya okitegeera mirembe bwe yabiraba entebe zikendedde atandika okusuubula entebe mirembe kenyini entebe zonna ezimu n'ebitanda bya mirembe kuba manina gange nga nasananga bizinesi ezitwakawo mirembe kati mirembe byonna byetwalaba ebweru mirembe kyeyakola nga abala oyo mukyayina amuwe ekateni ayina bannembu balimbaale baleeta entebe ezo ziriki imported nga bagamba njagala mundirectinge ku bakyayina bano nga bamudirectinga ku abo abakyayina nga bamuleetera entebe bamuyigiriza entebe nga atandika ozijja embaale ng'azireetawo ebibokisi bwe omulenzi beyeewanirangamu nti abiraga abantu ng'alinga agamba nti byekumba entebe za mirembe ye mirembe ng'aleeteza ziri imported ng'amulekamu ono nga ggwamu ng'amutunda ggwamu tazizaamu tasuubudde takoze ekikamirembe asirika nga tukole bizinesi ewaka babeerayo omulenzi atandika okumutama baawula ebisenge beekuwadde abantu abo wadde okumala omwaka ogumu n'ekiro tebaddangamu kwegatta olw'ensonga yamubbako n'amumenya embirizi zino ng'amukoze ekyo yamusikambula ng'amumye naye baŋŋamba mirembe yalina obwemupya mukwana mbu omusajja n'akwata mesagi zezempizo badde owuya zitaggwa ebyo bigambo saagala ebyo bigambo bigendereko nze nalabye essimu ya mirembe yonna okuva gyetandika mupya muyina tamuyina yali mukwano gwe yamuyambako dda nga banaku nkeetanyi ng'atunda ekateni yo bamu kuba amuyigiriza okutunda kateni
Ketanyi musajja mufumba alina amakaage n'emirembe kiwakiwulirako kyo. Yes. Kakati Mirembe nga beetadda n'okwegatta ne kuggwawo feeling nga teziriiwo nga ne bwawuyako naye ng'abantu banaagamba talina bwagenda kugamba nsi nti bannange tekyali kamunyanya yamukuba namumenyemiriza namutwala Kenya ne bamujjanjaba buzibuzi butamuwa amummye naye ng'ono akuwa ensonga ate ng'ewulikika omwenzi alina waateeka awatali wali ng'ava mu maaso nadde emabega rivaasi tukireke ekyo kijja kubeera ng'aba atabidde oba ekyo tukiveeko tukireke ekyo kakati mukumumma mukubi yamuwaludde Mirembe anobako n'apangisa abo apartment olaba kukigenda namulaba mufefa waliwo apartment omwezi n'amulumanga lunaku nange n'amubba era n'amuwogola oyo amukubba yenna aliko ebinubu era Mirembe awo nawo ne wamulema kati kyesinna kugamba ennyumba eri Mirembe agamba nsamba tukola ennyumba entugigule kuba nnyiniyo abisenga akkirizo gitunda omuvuka mwanze sirina ssente lwamanyi oba ogula Mirembe akwata ssente zatandika okugula ennyumba mu nkola ate yamugamba nti ngula ennyumba agimalayo yagiba miliyoni Mirembe amalayo ennyumba bwamalayo ennyumba teyamugamba nti mazeyo ennyumba nga bagimu amanya gera ebintu byabirina era abikulaga era ennyumba ye teyamulaga nti ennyumba agimazeeyo wabula zino miliyoni 1.5 zali awaddeyo baali bazibaze paka 2.2 era omwezi kyeyenunulako paka 2.27 awo pulasi era omwezi kyeyeyunulirako ye kuba amanyire nti kwali kati mubafaaza batandika okukola Mirembe agamba atandika okweteza entebe ezimpoted alaba agamba leve eno bajja gitutwale akate nga tugaziye leve eyokubiri nayo kanditwale nga bamwongera leve eyokubiri nga 988 nga naye ejjula kati ngagamba naye okusaba bajja gitwale akati wabeerewo omuntu omwatwenyigamu ojjuka n'omuntu ayabenyigamu wakati gwe nanyigidemu nekugwamu nga nanga nemubuuza nawano wamegamba kati yabala nti ne waggu bajja batwa era olaba ezo tayiro Mirembe yaŋŋambe yakazisiba ebyo bintu naye yakabikola naye yamala okubikola amanyi ne gamugwamu yakoma okweta ebintu mugwamu neraavu kaakati kati munnange nga Mirembe atuuka alemererwa ayingidde ennyumba yeeri yamulemesezaayo eyo ennyumba yagiguze agimulemesezza anobedde mu apartment infact oyo nabuzi wabeera Mirembe oyo yabeera nga bamukubiranga ne bamuwalula okuva ku madaala waggulu ne bamuwalula okuva ku madaala waggulu bamukubanga ng'ensi eraba anaabo balaba nga tebataasa nga omuvubuka awulira omuvubuka anywa omwenge n'enjaga n'ataaba n'abanga ensolo ng'awuluguma bannabuzi ne batataasa yakubuli lwaki tebataasa nabuzi lwaki temwataasa munnammwe muwala munno oyo yalabako n'amaaso ge ne vidiyo alina recording omusajja afuuse ekyambika kaakati ebyo byonna omuwala abifulumikiza omuwala ayagala okwetta omuwala anobere wa munne apehome ono watasobola kugendako wa Simon otasobola kumujja abeerabeerako awo mukubeerabeerako awo bita family yali yatulatula dda mu bintu mwaka mulamba kifungu batudde boogedde bakoze batya nga tekisaasoboka Mirembe yo kumugamba okuddirayo omwana oleeta omugwa omutu gaffe bagamba nti bane mutabagane muddewombadde ngamba tebasobola kuttamu ne bakkaanya wereeta omugwa tokola birala omutwa mulunga ajja kubunywa nga takkayanyiza wagezezaako bagati nze namugamba amugye ne mubuloko n'amugjamu kati kyembuuza kati omulundi guno okujja mu mawulire ki ekyabireesi ki ekyabeetanudde okujja mu mawulire omulenzi era yagula abantu abatalina byakukola bakube apehome bakube ne Mirembe psychologically nga balaga abantu bano bali ebisiyana ngaamanyi omulenzi atambulira nnyo ku stand ngaamanyi bakifeesi yayingirawo era bizinesi bwe yagiyingira ngagamba nti ne Mirembe alina sirimu waleme kubaawo omusajja alina amukwana era nze mukujja nasooka kulaba muvubuka yasooka okujja ewange naŋŋamba ayagala nvume Mirembe nti alina sirimu mulange yes byaddala kati mbankulimba manaja ntale yajja Ivan yajja yeyita manaja we n'ensambe Ivan bajja era tebakoma kujja wange nawulira emboozi yabe nga teekata ne batwale wa Seka Yasiiri njagala beegana nga bagamba nti ovume Mirembe nembagamba tekikola kubanga nababuuza obusobonaku obuva nga tebalina
nenda manya zina waswala okukwala abantu abekwaseka yasini aleni bivayo nga basi anti Sekasini yamubuulira nga manyi omuvubuka ategedde talina kyatamubuulirira n'amugamba na bannange yamubuulira nga muganda ye victim nti ye bamuli bubi bamutute ne ku poliisi biki kakati kugenda ku poliisi omuwala ape home yalina audio zimutusakisa okumutta nange ezizina ne messages ngera balonda bamulondoola n'agenda ku poliisi okwekubira endulu yagenda kuwaaba yagamba nina omuntu antisatisa bannange enkozi ntya poliisi yo nekusalawo etekewo omusango nga ekyo si kyangu gulawo omusango fayire eyibirirewo tujja kuyita omuntu otogere naye message gwe ziva era bayita enamba eyita message bayensambya kati mukujja ku poliisi yajja n'amawulire mangi nnyo bavunze bano ti Mirembe yeegase naani ne apewo mu bamusibe abantu kagambafune simba ku mukazi wo wakusibira mukazi omubi nnyo era mu byonna yayita ne mama wa Mirembe abeere ku sayidi ye ensi egamba ne mama wa Mirembe ali ku sayidi ye era yakosa n'ebyo biganda bya Mirembe okuba tumanyiira ensi erabe mbwannange baganda ba Mirembe bebogeredde era ye Mirembe ye mubi okitegeera kagamba tambulira mu stati biganda bya Mirembe bikola ki bimawobe bikola mirimo ki ebyo biganda bya Mirembe birawo bikomba minyire obibuuza mukola ki byonna pira ya family yonna erina omuntu omu birinaki biri awo bisolega byonna biringa akatogo biri awo nze ndabanga byonna bitunulanga byazanga biringa emigati gine balina emito gino enkola enkati oyinza oga byafuna accident bofulo biringa emigati gyakidda walimu feesi zakola akatogo ensingo gematu emimwa enyiekyo wabadde ogamba mu ntambiro byebyo bitategeera kakati olwo wano ku lukalu lw'ensi omuzadde omwana we ne wabeeramu tubalabyeko nga gamba omwana wange simu tava mu mwana we bamusiba embizzi mu bulaga gamba omwana wange teyabbye embizzi mumuwaayiriza bajjo mumusibako kintu lwaki oyogera ku bajjo wange molese kati gwe okwata otya oyinza kuŋŋamba nti alizaala Nsambya Nsambya alibeera muganda waabwe ensi neweekyuka talibeera kati bano lwaki bawolereza Nsambya omuzungu agamba nti you can choose your friend but you never choose your family obadde okamanyako ate nze newayo okubasomesa you can choose your friend but you can't choose your family osobola okulonda mukwano gwo yenna naye tewali alonda family mwazaalibwa omwezi twali twakufiirwa nga tosomye kati wasoma nkutidde tosobola kulonda family mwazaalibwa abantu abamu bandiganye family ezimu ze babazaddemu naye eyo yewabwe eyo yebeera eyiyo era olina mukwano gwe yali yeeganye taata we owaawa naye tumuleke tumuveeko mbadde nkugamba kaakati Mirembe agamba biggwerawa Mirembe yagenda mu kooti nesamoninga Nsambya mu Gwomunaana yagenda okuwuliza kooti n'asolebwa naggamba nga naginkiisaamu amaaso naye nga amanyi prosesi ya divorce ekyatambula eriko obwo obujulizi bonna yabuwaayo divorce temala gapapa kali bannabuzi banajja ne bajulira tekibeetagisa kuba bwalina bwokka bumala era yensonga ki bamusamoninga kati edduuka lyani essaawa edduuka lya Mirembe kuba Nsambya ebintu ebirimu Mirembe yakomasobola ebintu mu Gwomunaana ebintu ebirimu era ali akozere waggulu kweta ebintu ebirimu abantu babawa buyi batunde ebintu byetwalabamu abafanika omutuufu babawa batunde kubanga balina discipline ki ne market batunde babawe ssente era kigambibwa nti Nsambya kati abanjwa miliyoni eziri mu 11 kubanga fanika gwatunda kati awaayo ssente z'abasajja era abo nabo mubayinza okusitula enkuumi kitute ebbanga nga baleeta fanika bamutunda naye ate tebabawa ssente zaabwe Mirembe okubalyako era awo okuswata baddangamu okusobola kati era amabegako awo Nsambya yagenda era ezimu kisone zakosa yagenda ku Alpha Moto n'atundayo Nuwa Mirembe yagendako mu Nuwa eyo mu maka ga maama we Nsambya n'amutundira mu motoka baakubira Mirembe ng'ali wanyina yogerawo ekino n'emmotoka Mirembe yasabako ku Nuwa agigenderemu ewa maama we Nsambya n'amutundira mu Nuwa n'amugamba ovuga oti moto nga teyagimuwadde era Alpha Moto Nsambya agenda wa Alpha Moto n'amugamba Nuwa agitunda n'amwewolako ne miliyoni 10 Alpha Moto akubira Mirembe ano n'emmotoka amugamba nkyali mukyalo naganze saagala kumanya emmotoka nagiguze n'omusajja muwoze miliyoni zange sirina budde saagala kumanya kwata emmotoka yange ogimpa bandagirira wooli nenga byaddala tonvaamu Mirembe emmotoka agyongedde bamwongeddemu miliyoni ezi ne 10 bayagala teri budde ng'asasula miliyoni 10 ng'azitalaawo ng'azisasula miliyoni 10 ng'asasula emmotoka kyovola emmotoka agijjako ebigambo biri ebyansaba n'agyekakooki
ebya TV era yetambuza ebya TV kubanga yali ati ekintu kimu enamba emmotoka bagimanye enamba balabe nti baweddemu mwebale Kawumbo muwavubuka ssente azigase zeyewoze ngatonzemu nnyo agenza anoonye benzi ayagala kugulamu ku benzi naye era agireese yagigula bwagundi endaba mbanja milioni 9 benzi bagibanja ku milioni 9 kakati babeerawo buli omu abeerawo Mirembe abeera yanoba abeera ono ali mu nyumba ya Mirembe naye obukadde ebisatu lwaki tavaamu anti kati Mirembe yali yamulaga nti bagisasula paka 224 ekyokubiri yalaga nti mufumbo yalaga mukazi wange kyovola apuliteninga ekyo mukazi wange tayagala kulaga bantu tibamukyawa dda bitute n'emyaka wololeringa bafuusuka tebaagala kulaba bufumbo butudde ate bali awo baagala mubayambe batereere okujjako tosobola kusala musango nga tonawuliza side B nze ndafuna omusana empula side B nasooka kulya side ya Nsambye nga tana nakyagamba nemukwata nemutwana ewaseeka yasiina alibana abagamba nti nali nkweze ne appointment ewa Musumba Bujongo nga njagala bafune ba godfather wasabiri milioni 5 mbwa agayina gwe milioni 5 n'obulina sobola kasaba omuntu omukolera eki blogging milioni 5 osobola abo bayokya kyekiba bebikubaswaza babadde bagamba nti yakuba muwala nta audio ng'akuba omukazi yenyini ngakiza babadde bagamba nti yasasula lenti yebeekwasa byonna ate bamazima bayomba buyomba batuloba wamazima monna ababa mu lutalo goba wamazima bayomba bagamba omuvuka asasula netuta audio ng'omuvuka yeeyogerera mami gosasula buli kimu abafaza sente ziteeka tukole naye kakana bwe bali kakati tuba waffe bukakafu bwokka ate ne banyinga tugenda kubawo obusinga obuli okyaleeta ninabo obuli obumusibira mu bwo bugenda okuba buli muntu ekizi olina buli ali azadde ku mwana ajja kugwawo azirika buli ali azadde ku mwana ow'obuwanda buli mukazi abakazi begendereza nnyo abasajja buli mukazi ajja kugwawo kino kyendeeta kyoleta si muntu lindako kyoleta si muntu nkugambye nenkugamba kakkana oganya okukakana munvuma kyekijja si muntu njagala okeere ku makya nga wazaala omwana bamukole babadde bakola mirembe ogenda kuleeta pati ebadde bikolebwa mirembe bamusibe emigwa omanyi sekisono yesiba akantu ku maaso ne bakusiba emigwa ne bakuba kiwoko nga bakola omusajja byabadde akola oba mirembe yabisaba nga ayagala nkubaamu ng'oli akaaba bakuba omwana wo ng'akaaba ne bakuba ng'akaaba amaziga oba omusajja yalaba nnyo ng'alaajana nga bamusibye omuwala mirembe byabadde ayitamu oba olabeko ku bukakafu ndagaako bulazi naye maama tosoma nnyo abantu okuwulira njagala osome ku mannya batuuka batyawo abaali njagala osomeko olabeko abantu otegeere nti ensi si nnyangu soma kaimani some mu nkukutu byaddala njagala buli muntu akkirize yalina ekizimu ekyamuyingira abaana babairako ebizimuzimu ebyo ndowooza gye bawangalira eyo naffe tuweobaŋŋamba ebintu ebijja oli abuuza naye kantegereko oluwulire omuwala n'amuza ne kusomera asome amutambuzaako ate ennyonyi ayagala Emirates amunyumisiza ku nnyonyi amwaga bananga omuwala ate okuswa omuwala atayinza notaddamu kwagala muwala mulenzi yenna bw'atagenda mu basisita simanyi babafadda banaamuwa naye tasobola kuddamu kwagala simanyi alina ali tramad ayina entiisa newalengera ekigambo musajja oli singa alina ensi y'abakazi bokka yandigenza mu nsi y'abakazi miremba nnuma nno banega ntwogera nnyo nze njagala ofune ku side bbiri nja kusinkana mirembo ate bayibuli etugamba nti olulimi lw'omulimba terulira bamukisa buli lwoleeta obulimba kati kyesikunyumiriza maama wa Nsambya mulwadde w'amaaso galwanika atikayatika tatunula mu ttaala tatunula mu musana era Mirembe yabadde amujjanjaba Ensambya ng'abeera ne mu maka ga Mirembe Mirembe yali yawasa omwana ne nnyina kakati maama wani omulwadde maama wa Nsambya alwala amaaso ani abadde amujjanjaba Mirembe
mirembe yabadajanja mama wa bwakulaga expense jamumalirako kali yamutadde era amaaso ge tegalaba mu ttaala tegalaba mu musana atambula atunudde wansi webale nnyo kati ono omuvuka yakwata mamaye ku bidi n'amuteeka mu mmotoka n'ateekako layiti amaziga ne gajja nakola bwati kati nga era agula simpase bagaye mama wange baba wange naye nga yataddeko layiti ng'akimanyi yekigenderera basaasire yes kati omuvubuka waabwe badibu wa simpase mwanyinaze kozi wano tuliwa tuli kusula motos tutune motoka empya n'enkadde osobola okukwira kusula motos naye mannange mwanyinza akalango wakola nnyo bwaba nabuzi tugende mpola tuli luddawa tuli kusula motos tutunde motoka empya n'enkadde oziwa zikaba kibuye kusalama tuli kibuye kusalama road tuli opposite n'amafuta gawa kya African oil osobola okuba ku namba z'essimu Salama road wano nga wakava ku kalenda yes tutunda buli kika kya motoka tugaba ne loan wano tukuguza emmotoka netukyusa enamba emmotoka nedda mannyago without no charges tukuwa n'akanamba wayagala akanamba akakapya buli motoka yakika tugenda tugula enkadde n'empya n'okugula mukula yes oyinza ofuna ekizibu bakutwala mu kooti bakutwala mu komera olina emmotoka wayagala gitunda kuba ku namba z'essimu zino sente zibeerawo za buliwo kuba ku 0701 87 91 87 direct obero Uganda Sugar Motors Maria wali Kamoga wali naku Masagazi Mumbi manager Kapale manager Robert Nabuzi wali Kenya Media wali Tubonge Network wali bonnawe bali kusula moto bonna Dalmat wali gobotukawo bagani Mr. Kabugu wali wano tewaliwo ba bloka buli aliwo waliwo ne bwete buli aliwo mukozi wawe rasula yatusasula tewali bloka agenda kugamba nti munnange nalabye emmotoka ate mpayo 5 wegenda kusula moto jangu kusula moto tulina bondi bbiri zokka tulina wano n'ekibuye wali we bayita ku bannamasaka era waliwo sula moto awo nga ku imeni ekisuula sula moto ow'enjawulo wakoya tapangisaawo wawe yata omusuula tajja kuba asenguse ekibanda bajja kigoba alina nyini ttaka ajja kutundawo wakolera wawe wano waliwo abagagga babiri Chairman Nyanzi ne sula moto be bagagga betulina wano tewali ba buloka wano enamba eri mmeka enamba eri 0701 87 91 87 oba oli kusula moto butereevu osobola okulaba okwa surprising omwagalwawo osobola okujja n'ogula motoka nekola business osobola okugulawo kati obusizoni yankuba jangu ogule akamotoka ku kibanja mpola wano sula asalawo ne Chairman Nyanzi bakuwa n'emmotoka ku ziro nga tolina akwadde ekikumi kubanga kugambye abagagga baliwo babiri Chairman Nyanzi ne sula moto basalawo ne bagatwala emmotoka ojja tuwa kasita mukanya kasita mutegeeragane bagamba tumumanyi ate kino ate nekyenjawulo ekiriwo oyinza okuba nga olina ettaka ddene noganza ensala ku ttaka bampe emmotoka era tagana sula moto byonna abikolera oba ettaka liri kya namukaaka gwe salako erya miliyoni 10 bakuwemu emmotoka tafaayo olina nnyumba gyoterawo bantu ffenna tuvuge buli omu avuge era eno sula moto bamwita ate avuge ku mmotoka sula motos ate avuge ku mmotoka kutegede yes njagala kubasiibula nange nyine ekijibu nenga mbera ku sort Monday to Friday nomuku Charles James Senkubuge ate nkujjukiza gwe mukwano gwange ayagala ogulenga tobo kuyiga okusobola genda ku Lucky Flow Shoes Center Lucky Flow Shoes Center basangwa ali ku Am Shopping Mall ku Block Z bali awo ku mwala ku kizimbe kipechi masamasa we wale ngatto buli ngatto ya Lucky Flow Kuligana fulu figa watera okujja buterevu muntu ale kuduka fulu figa wabeera watera okubera kusubule nga twagala Lucky Flow Shoes Center exactly naziraba agula akamukamugula mwalete nga ezo buli kika ezakabizo keza abaliko okay fe tusubula buli lunaku aye tusubuza buli lunaku nowakamukamu tumuwa newe pay ebbiri ow'ettaano nama mbaita twambale ngatto fena twambale keyata ayambale tuyina ez'essomero ez'abaana ez'abakulu ez'abakizi zonna ez'abawala ez'abasajja tuziyina n'abavubuka exactly Lucky Flow Shoes Center ku Am Shopping Mall wali ku Block Z nkutegedde abaagala ekigimusa fatiso ekigimusa mwanyi bitooke kalitunsi miti tedo gwe noonya ekigimusa bakiyita fatiso mwanyi ozirabeko ebisooke obirabeko ab'omuceere ab'akasoli n'ebirala nkubira ku ssimu 0701 558563 ekijimusa kya fatiso 0701 55
8563 okiteekamu omulundi gumu mu mwaka mulamba gwonombulire kinaaba kibbiridde. Nze Nurdin Ntege, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukwatagana omulundi omulala. Sijja kujjayo ku Easter kuba byogenda okufumba sibyagala. Byogenda okufumba sibyagala. Nze nali simanyi nti olya n'embizi. Ani ali embizi? Je mmwe jangu oyagala kumanya lwaki faana ejja bajjo. Olaba oyagala kungogera kina wamanyi. Kati lwaki wabadde oŋŋaana okujja ku Easter? Olaba afaanana embizi, waliwo ali embizi atagifaanana. Ani afaanana embizi? Netegereza waliwo agiri atagifaanana. Obadde ki naawe? Bajjo tagifaanana. Tuno twange tuno. Tuno buli musajja tuweko. Mwannyinaze. Obadde ki naawe? Tuno twange tuyinza okulya embizi lukwatimi. Lukwati mayiri. Nkulaba mwannyinaze. Jajine jagwerwako. Naye ebitali byakusagala era wazze oli smart. Babebbeere. Abantu baganye. Kakanya amaalo, kayina amaalo kalwayo mu kyalo. Kakumanyira. Manyi bumanyira bwe bunkuduulu. Ali mu myaka nakagala kwefula nti kamanyi nnyo. Olaba wekinana afaanana bwe nti nabeera mwana gw'oyina nga ntunula nti. Sokoleke. Ayasaamirira. Laba ebbeere y'abaana bameka nno. Nkuwulira. Biyonsa abaana n'abasajja gwe toyonsangako oyasamala nali kali mu kkundi. Mbulaki nkyogera muzungu atali muzungu. Gijjaako amaalo. Naye oli smart. Lukwati mi. Ovanga ku bbeere eriyonsa abaana. Nnyabo. Liringa olulimi lw'empuuta. Lukwali mi. Labalaba gwe Kikenye ekyo. likyazina n'ozina. Nkulaba mwannyinaze. Bakubirira babino bakunyumiza binyumize. Lukwati mi. Bitani. Nnyabo. Oli beautiful. Nnyabo. Bino bye bita bajjo. Gwe ndaba. Bino bye bita bajjo. Nkufaananira ani? What do I ndikomu? Pulo. Ne pulo akutumidde no wotabadde. Bwe twalungiwa nti. Prosi. Balungi kwagalana babi kwewalana. Agambye oluve gwanju. Balungi kwagalana babi kwewalana. Tweyagala kubanga bitugatta bingi. Mu mpaka z'abalungi tubeerayo batono. Muzababi baba bangi. Tugenda kwesanga wana ababi. Era abantu mina beebo. Pulo. Mmere babalanda akutumidde. Mwagala okufa. Ali mu America agambye akomawo. Ali mu kuteekateeka. Ali mu kuteekateeka president agenda kulayira ye nannyini mukolo. Oba oyagala toyagala ministry office of the president. Mmere babalanda yagenda okikola ki? Emirimu gye. Abatasoma wakati bakoowa. Batawaana. Ana ino biteka. Ne mukazi mukakkamu. Ne lwaki tova ku bbeeyi. Ebimu byange. Obadde otya? Byange anti liryo. Ani ono yakukyamudde? Ebbere lyanga kyamulani oyo obunyimisa obutunanga obukolwa. Njagala obulenzi obukyesa. Oba kali akasumaali. Akakyavuga eggaali. Kankagaza ati. Kani akavuga eggaali? Abo. Njagala obwana obuto bukyavuga eggaali. Kaba magulu ne kakolola kayinza n'okufuira. Amaluso gabutuga nkagaza ati. Oyagala omusajja ayimiridde. Basajja abatuludde nange natulula. Toyagala buvubuka buli awo. Ako kateka akawuba kwani ensiga ako. Mwaina ze weeraba. Nkutadde weeraba. Olwo olumu mutusonyiwanga. Nkulese. Naffe mutulekangamu. Oli mutuufu. Eryo oliraba. Oli mutuufu olirina. Lisi nalikuba dance. Naawe olaba olitya.